Yes nkwaniriza gwe na following nawe ya subscribinga n'onyiga ne kade nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga kade eno bagita Fad TV mwenamba ebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugiye kumirako kugamba nti comment section weeryawo so kontire obubaka wansi awo mu comment section osinzitewo kubanga ogifollowinga Fad TV full figure omwaka ogwedde gwa 2024 nga gugwako oli gattrading nga balaga nti naye agenda kubazimba church mwagenda kubazimba church era nga pastor Bugingo agenda kuba avaayo munange nabagamba ajjukira nti church zafuka business church z'abalokole ezisinga zafuka business abantu bangi bakoze church nga business wakuba si buli mwagikola nti oba ogenda kugifunamu era ati bana bamanyikiddwa bakola ki bebagifunamu kati full figure naye munange agamba naye kangende nenogere ku nnusu era nga nsobola okuyingiza obukadde 5 olunaku abapasita bangi basobola okuyingiza obukadde 5 gwezanya gwe noko asobola buyingiza omala bakugula emmotoka za bukadde 8 bukadde 6 pasita Bugingo iliwo bagimukuyamu amasasi n'agulayo obukadde oba 7 empya nsimbi endija zizonda omusimbi ziwaayo jjukira kati bano bapasita abamu tebagaana binusu naye ng'ate jjuka nekiriwo kiba ekinusu niwe kiba kinusu kya 5 abali awo ku Canan nga bakisonze muba mujja kuvaamu ensimbi nnyingi ne pasita Bugingo agamba temumpa binusu byammwe njagala kinyaanya na kizike n'olwasa talwagala agamba nti bapasita bagagga babede mbasirimbye full figure agamba bosi wange mukulu Bugingo leka mukoneka ngende njoli ku musimbi ndoza pasita Bugingo ayeka obuswazi mwaka gwa 2024 information ya linkinga geraga nti full figure nali muteekateeka yakubanga atandikawo kiyaki eyiye ku bubwe tujja kwa tubimanya byonna nabagamba nti awali omukaate wabula omuliro nkiwa information ejja kuddamu linkinga ate mu full swing tujja kubitegeera tujja kubimanya jukira pasita Bugingo afaana agamba nti tayinza kugoba full figure bantu bangi bava nga bagamba nti pasita Bugingo lwaki tagoba full figure lwakuba ekiriwo UCC temuwoninganga nyesinge badde UCC nga yamulagiti yali badde yamugoba dda full figure kye kyamugoba ne ku Bukedde TV 2 ne 1 wali mu kampani ya Vision Group ati nga asoose okuvuma abantu UCC ne bawoninga aba Vision Group nga tebalina kyakola nga balina kukola ki balina kumugoba bugobe kubanga yakolako ku Urban oba bayita full blast sanga full blast ku Urban ne ku Bukedde 2 ne ku 1 kugamba TV za Vision Group 3 zonna yazikolako full figure naye okuwemula kwe kwaleeta obuzibu n'okuvuma abantu UCC ne yabula Vision Group nti bwetagoba full figure bajajiwa kasaspe ne batyamu aba Vision Group ne batyamu ne bagamba mukyala Nakanguubi tojja kugazaawo TV yaffe olwokubanga gwe omuntu omu oba tojja kugazaawo TV zaffe gwe omuntu omu wekka weekozeezo okubanga ziggalwawo kwata ebibyo tema ne bamugamba ndowooza kati ne bw'okola ki kati ne bw'otema naaweeta mpaka ewa Bugingo kati wa Bugingo ayagala kwegoba bwegobi akole kyaki eyiye agamba Bugingo nkozeeko ko omusimbi agamba Bugingo amukozeeko omusimbi mungi kyakizafuka business abali mu Iraq Baghdad Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga lyattu lya Oman mbeebaza embagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifole nga bagita Fad TV kubanga ku muntu nga yingiza obukadde 5 olunaku bane buba bukadde 3 olunaku ziba sente nnyingi nnyo kati bapasita abamu bo balabalamu bayingiza obukadde nga 5 olunaku esente nga zisonda ensimbi jjukira baba ne service buli lunaku akera kweyambalira suuti ye ng'alumbisa ku kyaki nga kigwa ng'ekigamba kibuulirira nga kigwa waliwo pasita gwe nawulira gwe bagamba mbu alina ensimbi mpitirivu mbu ku akawunti zitudde okwo tazitola kati tajjaayo tateekayo ate tazijjaayo kugamba zitudde okwo ziri mbu buwumbi bwa ssente embu kugambye wenakasa nti abasumba balina ensimbi asumba wenakasa nti bafuna ensimbi mu ndiga baava
ezo sente ziraba ng'entino simanyanga lwasa simanyanga katebezamu olaba luba lwasa ne mulukunganya abantu nga 10 ne muvaamu esente empitirivu kati abantu ababeera ku Kanani awo obuyitirivu bwabwe bwe babeerako si ku Kanani wokka wabula n'amakyaki amala gonna ag'abalokole nga lwaki omusumba tayingiza obukadde 5 kubanga eri eziyita mu kyaki eri eziyita ku mobile money ku Airtel money mu bank account wana wakati full figure nabe tunulamu n'agamba naye nedda nkoyo kolya buno obusente ku soloti nkoyo bukolera kubanga kati omuntu gwe basoye sente empitirivu ku TV gye bamitwalo nga 5 gibanga 5 nnyingi ennyo gibanga 5 ate nabwo temuli sente zaamu abasinganzo gamba nnyingi biki temuli sente zaamu amitwalo 5 dakikawuda kikagaba gaweddewo kikaziba zaamu ensi ne wali ziba za buli lunaku daily routine alifolofiga agamba bosi wange onansonyiwa naye kanfuuke pasita analabisa full figure mu kyaki ye baaba anamulabisa mu kyaki ye abagamba nti pasita full figure nawulira ensonga zimu kwezitambula kadde kano ku social media mbeebaza bagita Fadi TV GKR TV Uganda na KBTV yugi muli bamaanyi okubanga mugikumira kabali Saudi Arabia namwe abasinza mu ggwanga erya Oman nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugikumirako wano kyolina okumanya nti amawulire mba nago wano mba n'amawulire each and every single day just following and subscribing and nyiga kuki